oba Kandle byonna bye mweyita kana manyaga mwera sige gali awo amalungi muddeyo mu management story nyingi zitambula mbu ezabaawula mwagamba mbu manager yali abalya so mugagga manager mbu Kataleya ndi Kandle bagenda ne bacomplaining ewo mugagga mbu manager waabwe mbu yabalya omugagga nagati kiina buzibu naayita manager sorting out differences. Kataleya ndi Kandle meeting bagivaamu ne bamanyira omugagga bataddemu ssente omugagga n'abawa emyezi 3 beerowooze badde bannange muntu kyasobola okuteekamu ssente n'omuyisaamu amaaso ate n'ayagaludde muntu ki Kataleya ndi Kandle muddeko ku mpisa zammwe bwe muba mwalina obuzibu n'abantu omugagga n'abayita ko omusajja bataddemu ssente talent temuyina leka abantu baleme bbawa bya Kataleya ndi Kandle temuyina bye muyimba oli yabayamba buyambi ate nga ne bwoga nti kale era n'okuwoomera temuwooma nnyo. I don't think that mbu mulyawo muliyanga buno obuloddo manyi waliwo no sukaali ggulu so muddeyo mu management omugagga n'abapangisiza apartment engoye nga babawampe batunga butunzi kale ate n'oweekyalaani mbwe yali abatungire engoye naye mumuyinako obuzibu kwa Kataleya ndi Kandle ensonga zammwe ziva ku butaba na mpisa omuntu akutaddemu ssente muli omwegaddanga kati ogamba oti ati baali bakulya ng'ate omusango gwa last year. Let us take it Kataleya ndi Kandle nti baali babalya bikwataganira wa ne contract y'emyaka 10 gye mwasayininga mukyalina contract ya myaka 10 kyokka mu byonna bye mwogera omugagga talina buzibu abantu itwa ku appreciate gawa abantu abatutaddemu ssente musajja abataddemu ssente ze nnyingi muli omujini kabinnyo kati mwagala kujjawo contract kwa kati mwafunye walala naye temwonoona gye muvudde on a very serious note ogende walala sibagaana naye mwekubemu mu kifuba musajja oyo gye yabajja oba mwalina obuzibu ne bamanager ekyo kyo si kigaana bibeerawo mbayimbi naye ate omugagga talina kibi kye yabakola nze mu magezi aganga amatono ndowooza Kataleya ndi Kandle enneeyisa yammwe ne gye mulaga bayinza obutabatwala ne mufiirwa yonna omuntu akujja gy'obadde omusajja abasasulira apartment emmotoka babawa Kataleya ndi Kandle mubadde mu bulamu kasi mwe balungi ennyo ne just omusajja ateekamu ssente ze ng'ate tasuubira na magoba tegeera ekintu ekyo omuntu wamu okuteekamu ssente ze so respecting ennyo abantu abatutaddemu ssente nze Kataleya ndi Kandle siina buzibu oba mwafunye ewalala ne bambi temukola bwe mutyo mwano mwakola ebyo bikonsati byammwe ku Serena ne mufukamira ne mukaaba mujjukire omugagga oyo gy'abajja I swear upon the living God that man is a good person teriyo kwa ne sete temukola Kataleya ndi Kandle temukola kosa titi tobati babalaba nnyo n'omusajja yali tabifuddeeko n'omusajja n'abayita mu meeting ne mutambula ne mufuluma indiscipline kakati oli ayina companies bwa ayina abakozi bangi bosi wakuyita atya mu meeting neweekandaga n'ofuluma n'ebyo byonna waliwo abababalira abantu batukozesa ensobi nze abantu bangi bankozesezza ensobi wano naye Kataleya ndi Kandle muli ku nsobi muddeyo ew'omugagga muyina contract ya myaka 10 mwogere ku contract okay byonna ebibaddewo oba muli batuufu oba muli bakyamu ekyo kati kimatalinga just be professional omuntu ng'olina contract y'ewantu nga tennaggwako tosobola genda bugenzi mwagamba mbu baali bawamba passport zammwe amakampani agasinga abayimbi nga bakusayininga
passport bagitwala kubanga osobola kugenda nga tubagambye ne passport za mwe bazibaddiza nze baneeka mbabuulire siraba nko omuntu alina mutima mulungi nga musajja oyo abadde ateeka ssente mwaba abaana ko abaana tebalina talent n'obulungi si balungi omuntu abayambye mumuyisanga kasasiro so mwekube mu kifuba mwekube mitima muddeyo muteese n'omugagga contract y'emyaka 10 gye mwasayininga ko abasajja abadde abasasulira we musula engoye nga baba wampe babatungira nenge era temuleeta ssente ko omugagga alabika kampani alina mpitirivu mulimba naye Kataleya andikanda ekireese obuzibu wansi awo wabasiiwa omanyi omukazi yenna kasita atandika okufuna abamusiiya buno obuvubuka obumugamba mpaaka amera amalala Kataleya andikanda ekibasumbuwa wansi awo otherwise bye mukola bya kisiru nnyo teriyo lebe egenda kusayininga nga respecting contracts fenna gye tukola tufuna ebizibu naye how do you address your problems baba w'emyezi 3 akasete mbadde mufuna allowance ze yali yajja kwa mwalina okwetonda how do you match out ngo boss ayogera naawe omusajja abataddemu ssente mmeka okay let us look at the money bit do you know how much omusajja osete zataddemu ababana yabafuna bafaanana ng'embwa Kataleya ndi Kandle Kataleya ndi Tadoba muddeyo mufumiitiriza omusajja oyo gye yabajja neru akuba kintu kimu ekibaleetedde obuzibu maniholo kati ebasiiwa nze teri muyimbi atayina mpisa abadde successful mu nsi eno simanyi nnyimba nze Kataleya ndi Kandle mbadde sibamanyi I swear kwate mwina nnyimba neze nali neewuunya mwambala bulungi nengamba abaana bano ssente bazijjawo ne bangaaliwo omugagga bateekamu kati bambitemu omusasula bubi muddeyo ew'omugagga mutuule naye mumusiime byabakoledde nga temunaddamu kukola obuyintaviyu bwendaba yavanga Junior si kyayamba okwata ebiwala byebibi n'okiteekamu ssente n'okiwa future kasita wansi wakibabirira nga kizunga oba manager yabali ekyo eyo si issue wana abantu babalidde ne batafuna namu mweno mwebaze Katonda kati tuddeyo tuteese ku contract wana abantu tubalidde ne tubawa transport wa mitwalo 3 ate nga ne manager mulabika mumuwaayiriza mwamwe nnyini mulabika mwali munoonya abagagga babali nze amanyi abayimbi mbamanyi wano si mwenna temunoonya wano temutukubira amasimu nko-connecting ew'omugagga so Kataleya ndi Tadoba Kataleya ndi Kandle Kataleya ndi Lampoloda Kanda ndi Kataleya muddeyo munegotiatinge lyokuddawo mwasaamiriye mwefuula abalungi n'obulungi temuli balungi nze n'omusajja osibe gye yali kati yali abanoonyaako kimmwe abaana banna batanzi bali wano banyirira ng'ojjogwa ku mpalangu mbusiba manager yali atulya abalye so Kataleya ndi Kandle byonna ebyo ebinnya bye mweyita is not funny go back to the boss you have a 10-year contract mwabaagisayininga mwagala nnyo benefitinga sajja bataddemu ssente abambazizza kati muvuddeyo mwajjanga mufaanananga obumyu kati mutandise okulabikako obulungi let me advise you bajja kubalya babasu sibakolimidde naye muddeyo muteese n'omugagga mwamu musajja yateekamu ssente ze naawe ekintu okiraba temuyinza muyisa bwe mutyo ayogera mwogera muli discipline baana mmwe temuyina mpisa ate kiri most mu bayimbi abakazi temuyina mpisa lwaki temulabira ku Shiba ebbanga lyamala ne Jeff Shiba waliwo ebiseera bye yatuuka nakkakkana
namanya nti management ebera management laba kiro kiwini Nuwaji tekina mpisa ne Nuwaji are respecting a management kwanga music is business abantu bateka mu sente za music business so Kataleya and Tadoba temunzijako waya awo nga nvuddewo mama ndi ku live anange mama kamubuzeeko muna okubeera celebrity mami mumpe eddakiika mumala okubuuza ku mukyalo nalabika alina ssente mami wange choka banange kama mbadde nva kuwa luseke bambi omukyala andabye mbufani wange nampaayo ku ssente nange sosolo male okwetereza mune musonyi muva kuba luseke emmotoka eno ng'ekaaba ekyo kyentuli tulidde ki bannange munange mukyala andabye wano nampita ampadde emitwalo 10 bannange okubeera celebrity emmotoka eno kyekigikabya gwe mpali moti ya kompyuta y'emmotoka eno sibayi lwaki emmotoka eno ekaaba anye emmotoka zino empya nazo zitumalako emirembe kati kyekigikabya baaba jangu mwagikoze service mpali moti ya kompyuta yayo oba leta akatabaka akaba Japan ndabe erina noise gyekoze manyi Subaru zino zeronda nyinza okuba ngipakinze wabi omanyi zisikanye environment Subaru zino mune ziringa baana kale motoka eno erabika wano teyagadde wamme enkuba egenda kutonnya ebadde emponinga weza abula banno mu Japan yakola Subaru obwedda ne bwekaaba emponinga nti weza change enkuba yinejja banne mukole ssente mugule Subaru nze tombulira kika kirala timotoka eno ekigikaabya kiti kumbe kaaweza so kamalirize engeri Subaru eno gyemponinze nti weza change nkiraba ano ku kompyuta ndaga degrees zesse minus mpozi mbaddewa network naye yagala kumfitina kakati bantu banga Junior tewulire kubiri ye Congo lolo modo wange His Excellency Kagame yakoze video etambudde mu nsi yonna ng'awoninga amawanga abiri Congo ne Burundi His Excellency Kagame anti ye lolo modo wange yakoze video mbadde njirabako ku Twitter okwo oba gye muyita X ng'etambudde His Excellency Kagame yawoninze amawanga ga East Africa abiri Congo ne Burundi n'agagamba nti singa bazanyira ku boda za Rwanda kanabajjutuka yabadde akozesa luzungu naga nti to defend my era His Excellency Kagame mu luzungu naga nti nagamba abanyarwanda bagende beebake tebayina kye go and sleep na owange internet efuukidde nze enkuba yine eyagala kutonya so nagamba nti nothing will cross borders of this small country bwatu mu luzungu bwe yagambye His Excellency Kagame. Remember East African community twajjayo damaje gaffe omukago gwa East Africa gwa withdrawing okuva Congo twali tugenze kulwanisa M23 yevuddeko obutabanguko wakati w'eggwanga lya Congo ne Rwanda
nga Kongo erumiriza nti allegedly eggwanga lya Rwanda lisupportinga M23 Rwanda kyeyeegaana n'amawanga g'abazungu nga America ne UN gavaayo dda ne galumiriza ngati Rwanda eyalina mwaka kwate kuba supportinga abayeekera bano abatigomya eggwanga lya Kongo aba M23. So East Africa bwe yayungula tuyambeko okukakanya embeera eri mu Eastern Congo North Kivu tukube abayeekera be M23 ekitaasoboka. Amagye ga East Africa bwe gatuukayo eyagayita president wa Congo Shekedi agenda okulaba amagye ga East Africa n'abayeekera bali mu kuzannya matatu n'agamba bannaye wali oleeseeko embwa ekwata ababbi ate ogenda okulaba ababbi n'embwa bayina engeri gye beegamba nti mbwa ggwe vaawo awo okitegeera n'oleeta embwa ekwata ababbi ogenda okulaba embwa gy'oleese egamba ababbi mpola mpola nti wo mufeewaawo president wa Congo n'atiyamu naye neyeekubira omulanga mu Sadaka Southern Africa. Jokera Congo etuula mu East Africa ne Southern Africa Sadaka. Ayenda okulaba East African Community yeegamba M23 ne Congo ne Rwanda bateese enteesiganya ne zitandika mu kibuga Nairobi kyetuyita Nairobi Peace Process nga zikulibwamu former president wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ye yali chief negotiator era nga amawanga ga East Africa gonna gatudde Nairobi ne M23 ne Congo bateme empenda ekintu kirabika ekitaasanyula nnyo president wa Congo yali amanya amagye ga East Africa gazze kuba M23 kumbe go gaali gazze kuteesa ng'embwa gy'oyita ekwata ababbi ate ababbi n'embwa ne badda mu nteeseganya mukati. Kakati owa Congo Shekedi yagenda okulaba nga biri bityo n'agenda eri mu South Africa Sadaka oba gye tuyita Southern Africa omutuula amawanga Angola, South Africa, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia ne Tanzania. Tanzania ne mwali. So kakati Southern Africa yonge His Excellency Shekedi owe Congo bwe yayita amanga ga Southern Africa gamuyambe gakube mu 23 basi tukira mbuterevu era eggwanga lya South Africa lyo lyaweereza dama je Congo nga gakudibwamu Major General Mwambiswa omusajja ono ayina erinnya Major General Mwambiswa eddala eryokubiri linnemye. Mwambiswa ono yagenda okulira amagye ga Southern Africa nga gegase n'age Congo gakuba abayeekera bano abamu twetefiriere mundu Yoweri kati yenyooka. South Africa ekozesa drones ez'omutawaana okuba positions za M23 era ku mawanga agasindisa amagye mu Southern Africa okuba abayeekera bano ab'M23 bali waye abasindise. South Africa esindise Malawi ne Tanzania basatu boka be basindise. South Africa, Tanzania oba ne Malawi. Kakati go amawanga agamu mu Southern Africa gaganyi gagambye tetujja genda mu bintu bya Congo ne gagati mututeeka mu bintu byammwe. Amawanga agaganyi okusindika amagye kuli Angola, Botswana eganyi, Namibia ebiganyi, Mozambique yabiganyi, Zimbabwe ne Zambia. So negasigala amawanga agasindisa amagye okuba abayeekera be mu 23 twasigaza Tanzania, South Africa nga yakuliddemu ne Malawi. Byebiri
tewaliwo kirala byebyo. So kakati nga South Africa emaze okuyungula ne Tanzania kyaleetedde President wa Rwanda His Excellency Kagame okubalabula nagate bakigezaako okasuka wadde akati k'ekibiriiti mu Rwanda. Okitegedde His Excellency Kagame yagati anybody who wants to play with the borders of Rwanda atoyo bwayogera. His Excellency Kagame bwayogera atera okutuukiriza byayogedde. Yagaiti bote balina gwe batya oba South Africa gwaze obaani naye temugezaako okukasuka wadde kabomu mu teritole ya Rwanda. Kale ketulabe waje binaggwera naye guno sigwe mulundi ogusoose nga Southern Africa eyungula amaje mu 2013 era amaje okuva mu Southern Africa ga defeatinga M23 gaji kuba mu 2013. So history is repeating itself. Naye nga remember abadde wentesiganyeza dezigenda maaso nga mu kibuga Nairobi ne mu kibuga kya Angola Rwanda. Wabadde wentesiganya okulaba nti ekitundu kya Kongo ekyo kiddamu emirembe. So kati South Africa bwebe eyungudde. Remember mawanga ga kirimanyi ku lukalo lwa Africa kuno Egypt ngoberera Global Index eza 223 ezatuweereddwa recently mu superpowers za Africa. Eggwanga lya Egypt lyeri kyakulembedde mu maanyi ag'entalo. Egypt balirwana baabwe era aba Algeria be bali mu kyokubiri. Eggwanga lya Algeria netukirira wansi South Africa ekwata kyakusatu. Awo zi Nigeria n'abalala ne bagoberera. Wetuli awo zi Ethiopia ziri awo. Kenya naye improving nnyo. Ne Uganda teri bubi. Uganda kati ebyokulwanisa ebisinga ebyekolera. Bakola emmamba z'amagezi bayita ennyoka. Bogenda ku planti ye Nakasongola ojja kulaba nti Uganda naye esenvudde. Ennyonyi zino ennwanyi ez'abalasha wano bazaasembolinga. So ne Uganda naye improving capacity kati bagina okuwakula n'okulwana entalo. So byebyo ebiri e Congo tusabire nnyo eggwanga lya Congo. Eno Rwanda yeewera. South Africa eyungudde. President wa Burundi Jeno Dayishimirwe naye yegasse ku Congo naga nti ekimala naffe His Excellency Kagame twamwetamwa. Neke tusabe nnyo nti ekitundu ekyo kitereera. Byebyo ebiriyo waliyo ekirala. Byebyo bakuba M23 ekivonula M23 eyakolebwa mu March 23